eno show abantu bangi bagirindiridde, abantu bangi badde bagirwanirira, abamu nga bagenda ne ku social media ne bagamba bane Winnie Nwagi atuwadde show, ne bateeka swangs ku nninga lwaki tekuwa show. Etegeeza ki gy'oli ne bafaani bo? Etegeeza kyakabi nnyo gye ndi ne bafaani bange kubanga gwe gusoose sikolangako concerts. So kyamaanyi nnyo kubanga ennyimba zibadde ziweze, kati ennyimba era nnyingi ez'okujja okulaba. Tegeera. But saagala nnyo mwogerako nnyo kubanga talina makulu. Talina makulu. Okay, nava n'agamba mu kifo ky'okuyimba waddamu kufuuwanjaga, gwe n'otugamba enjaga ddagala oba gifuuwa n'ogifuuwa. Ekyo kye yalina okubagamba okunyonoonera ddala. Because most of the people know Winnie Nwagi is stubborn. Tegeera, so bw'oyogera enjaga oba omutadde wansi tegeera, but nze tebinkanga. Tegeera, yakikozesa bukozesa naye nga nze tamusanga about doing something like that. Tegeera, just abantu bakozesa ng'omuntu wanaakuvuma nti oli malaaya naye nga toli. Tegeera, it's just an insult. Maybe she wanted to use it as an insult. Ogenze ku internal affairs ng'osabudde okunze. Twala eri. Nga bayitala affairs tobalekeddemu yadde akadde engulu. Nedda just kuba kati wano ffe obwongo bwaffe some of us bambi bukyali mabega tukyalimu ziri enkola enkadde. Ati that day nalina situation gye nasangawo ng'abantu bo nga bo bali mudi obanga tebannali. I don't know, I won't say much about that, but no one was welcoming that day. Kitegeera, so banteekako frustration yaabwe. I don't know why. They just started telling me dress code tekkirizibwa, and I wasn't even planning to come to that place. Kitegeera, yali ngenda mu gym, manager wange nankubira nangamba itako ku internal affairs okole interview, funye ka space like waliwo funye ka space gaya asobola okuyisaawo nga wobimanyi ebyo ku internal affairs. So okuyisaawo n'okola ka interview because I had to renew my passport. Kitegeera, so when natuukayo ne bangamba dress code is not allowed. Hey, just nembabuuzaawo nga temutugambangako. I've never heard of it. Kitegeera, it was new to my ears. Kubanga si buli omu amanyi amateeka, letubeeraawo nga tunoonyereza amateeka. So I didn't know. So they used that, like they took advantage of that. And the fact that I was telling them sikimanyiiko ekyo, they thought of ndibayisa maaso. Sorry. I just walked away because I had a meeting even there. But I got my passport. Waliwo abantu bangi abakola, si muntu omu yaba office nyingi. So nafuna omulala nankolera. So I have the passport. Mpozi nga baginnyima lulala. Naye nga ngeerwawo okuggwako. Tunaalaba ng'eggweddeko.
olibaddirako eweddeko sirina nakyakubaddirako, they are not important. mu press conference gye bakola bagamba Omanyi abantu balina okuyiga, like even the way, like you saw that video, the way that lady was handling me, like you're supposed to be welcoming. Owa police tekitegeeza mbu ate no tekitegeeza mbu ffe tuli ba enemy olw'okuba ng'oli wa police. You know you have the right to kunteeka kabanga lyo ntwale, you know that doesn't mean be arrogant with me, just you can be polite. Nongamba munnange nyambala tebagikkiriza wano nga bulijjo munnange gyekiri era uŋŋamba mpola mpola nange siri zolo okitegeera siri zolo uŋŋamba empola I can understand nenzira nenkomawo enkya okitegeera but they were so arrogant and anyway saagala kumanya sikyayagala kumanya bo bagamba waaliwo abaana abato bamayina tewaaliwo kintu era by the way nali waka ewange nengalaba amawulire nga n'ofiisa ayogera ng'alimba. He looked so weird lying because there were no kids there. There were no kids. Shegera waliwo just nga omanye ekyo kifo kibeera busy. Wabeerawo abantu ababoda, you know. It's a busy place. Tewaliwo baana. Bo kennyini tebakkirizawo yadde n'emmotoka okupaakingawo. Bakkirizawo batya abaana abato okuyimirira awo. There were no kids. And nekye nali nyambadde, it wasn't skimpy. Just abantu. When it comes to me, they can start to tell me what to wear. Shegera. So officer bali communicating. Ne begamba tomukkiriza okitegeera so bonna banjiikira omulundi gumu kitegeera. They were so arrogant. They just, you know, they embarrassed me actually there and then, but I just took it in. Nenkwata akaboda nenza kumutando inali parking nze nengenda. But it's okay. Basobola omuntu asobola okunvunaanako ekyo ekintu nga talina passport, because woba olina passport you know what you go through at internal affairs. Tegeera, you know what you have to go through somewhere somehow. Balina okumanyiramuko, balina okuyisaamuko ku maaso. Me, I'm just being honest. Sina gwentya njogedde. Tegeera, they just treat people anyhow because they know you're desperate to have that passport. Because you need the passport, so you bend low for anything, for any bullshit, which is not good. Aba police balina kubeerawo nga, you know, bali polite to people. They're there to protect people. Naye bakozesa that advantage, the fact that balina right okukola buli kye baagala ne bayisaamu abantu amaaso olw'okuba bamanyi buno ayagala passport ajja kudda, you get. So olina okukkiriza buli kye bakola, which is that's not me. So me, I didn't take the shit. I just, you know, what happened. Okay, so Winnie Nwagi nga tumaliriza. So these other people abavayo ne bakomerera, they didn't know what you went through. They just judge. Abo nabo babeerayo nga just bali idle. Ate first of all baba tebalina mirimu. Kuba tosobola kubanga olina okukeera okugenda mu office okole. Nongamba mbu olina obudde awo odde ku nsonga ezisakwatako tewabaddewo oli awo nvuma. You get those are, you know, unemployed people. So I don't give a damn. Tegeera nze nina omulimu nkola. Yeah, so when I put up a picture and you decide to attack me on my picture, you're already following me. You're a loser already. Yeah, so tebikyandya. Okay, akagamba akasembayo ba fans bongo bayita ku kivulu. Kati mba kuyomba. Bambi temwerabira kujja ku 9 September Elugogo Cricket Over mu Fire Concert, Winnie Nwagi Fire Concert. That's the hashtag. Winnie Nwagi Fire Concert. Temwerabira kujja mwesale bonna nako nakaliwa akowulira ngo onatemera mu bulungi dance koba oyambala. Abantu bakumanyi ku kwambala wajja kukyaza winga osabudde dress code kulina abantu soko banyonyere mu katini bajiga anti nali nzize kuyimba fire dancer. Uluna ategera kuba kijjo uno yambala otya Winnie Nwagi ngenda kwambala nga vibe yange like kyegenda okwo, you know how I want. Sigenda kwambalira muntu yenna mu maganda nja kwambala ebyamaganda. Kwa buli luko yena lu planning, buli limba na lu planning idde. Oyina changing dresses eziwerako. Kama buli luyimba. Ati buli kimu oyagala nkigambe wano tojje.